And I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat. So, olunaku olwencha endagaano wakati wa government ya Democratic Republic of Congo ne n'abayekera ba Museveni be yateeke Congo ne Kagame wegenda okusayiningibwa naye njagala mujjukire oyo omu yennyini gwe mulabaawo yabagambye agenda bakuba sanction bonna meeting eyo babadde boogera ku Ukraine kino kye nabagamba nakugamba America ye poliisi y'ensi yonna lwaki Putin yono bamunyigiriza okujjamu eyo meeting bamugaba bagenda mukuba 100% secondary sanctions nti buli akwatagana naye bagenda muwujja bafosinze Vladimir Putin najjaawo naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri ki nabagamba nti abantu abo mbala baabo ebagita Berlin conference teweddeeyo ebulako abantu bameka basatu kubulako China kubulako France kubulako ne Bungereza abo nabagamba Bob Eva baliwo kucyankalanya abantu bamala okucyankalanya n'osiiwala ne bakuba embwa bano bakola world order bebagikola ekyo Putin nezinki owa China kibali mu kulwanyisa influence ya America kubanga baagala kuba ddolo yekyamulesaawo bamugaye bagenda muwujja secondary tariffs okitegeera kwe kujja wakole ki economy ng'omusajja jjagitwala okitegeera jjagiteekinga ku ttaka neki ekifudde America eno ey'amaanyi kyejagala mu Uganda otegeere bajja mu Uganda nkiddamu mu Uganda bajja nze ntunulya kizempa bwenti muyatandise kati byaleese omusango gwa Duyiro aguleete leeta buli musango gweyagala okwata abaana ba Nuupu naye nakugamba toyina makomera gasobola kusiba kakadde k'abaana ba Nuupu tokalina ate buli gy'abatwala tugifule fighting front temuddamu kutya Museveni kubasiba ekintu kyenkakasa kati kyensibako ne sente takyasobola kutta mwana wa Nuupu yenna mfe kye tulina okukola ki wakwata omuntu fe tumuteeke mu kamera tumanye nti oyo yamututte naye buli gwe bakwata ne bakutwala fugifule fighting front okusiba tusoke tokyejjemu ekyo kati intimidation gyakosayo kayoka yakutusiba mbwaleze fayire empya ya Duyiro era agenda gikwatirako abaana tetuddamu kumulaga nti tutya amakomera tetuddamu kutya amakomera kubanga n'amakomera nago egenda kubeera fighting front mujja kuŋŋamba oyogera oliye ku media senga nasirika dda ebizibu byendimu kati ebya account eno senga nabivako naye nagumya mutima temumanyi threats zendimu tuyina kulemezamu bulemeza senga twasirika tetwandi mutuusizaawo kati bino byatandise mbwalizootinga asibanga tusemberera akalulu revolution eno teetoola ku bafuutu soja sikweyeetoolodde buli munnayuganda onyigiriziddwa kikwatako ne wakwata security team ya president yona ne president waako n'amuteeka mu komera Museveni talina makomera gasobola kusiba kakadde k'abannayuganda tagalina wabula ne babeera atutteyo eri tugifuule fighting front that is what they call a revolution Museveni ali mu kusetinga magye gaffe bwe galina gawa position tugenda kufuluma makomera tugenda fuluma mu nsiko tugenda fuluma ku poliisi tugenda fuluma ku street tugenda fuluma mayumba oyo falo yagenda kudduka temuddamu kutya ebyo bwagenda tusiba Museveni takyasobola kutta bantu takisobola ekyo kyo nkibabuulya Museveni tasobola kutta bantu takisobola kati ensi mutaddeko amaaso bweti kyovola ne waba akuba bibbomu bye akuba byakisibe bitamutwazibwa ku gundi naye nabagambye bano bagenda kumulumba oyo Putin omulaba eyazaawo aliko gundiza ICC bwagirako akole ki akwatibwe naye America yamuwaddeyo teyamuwaddeyo lwaki kino kyenzemba somesa nabagambe eno gibayita Berlin conference yeeyo ye Berlin conference ebulako abantu bameka basatu kubulako Bungereza wali mu Uganda kubulako France wali mu Uganda kubulako ne China Russia weri mu Uganda bwe bali awo babiri nga bali mu kabinja kanaamu ne BRICS then America wali awo kubanga Uganda eri mu American foreign policy kati kino kye baagala okulwanyisa kino okuba nti no America tekyabateekako nnyo ki bargaining kubanga ekozesa sanctions eyo tool ya America kubanga dola gye bakozesanga world trade currency kyovola bo baagala bakole BRICS currency bagikolera Uganda nkiddamu gold gwe mulina yagenda okukwata BRICS currency eno okubeera ey'amaanyi America tasobola kukikkiriza leero Trump ayise Putin najja kubanga atidde omukuba secondary sanctions naye senga BRICS bank eno ebaddewo abadde tajja bijjayo kubanga militarire senga beerumba aba babiri balwane efuuka World War 3 kati noolaba buno TV we Uganda ne bu radio bano buli bateeka buli wabawo olutalo luli mu nsi baga World War 3 gye tugendamu oli yagambye bw'ati yagambye tebasiriwaza
bano tebasobola kulwana tebasobola wabula kiki balina okukola buli omu okulaga strength ya munne ayina ekintu kyakwa kati babadde baagala beekwate babiri bakwate doole eno bagikube bagijje mu circulation America n'abagamba musaaga tejja kuvaawo kubanga egundi njimanyi source gimwagala okugira gimwagala okunkubira Kongo na Uganda Kongo agimaliriza ku Monday ennaku z'omwezi 18 endagaano egenda kusayiningibwa okitegera then tujja ku Uganda kugambye focus oluve Kongo edda Uganda muna Uganda tugenda mu kalulu toddamu kutya mu 7 nakugambye no police gye tulwaniramu y'abano bano ngamba America sigamba Russia y'aba America okitegera y'aba America ne bakyagala okweraga eryanyi naye omuntu agenda okugira eryanyi awo Uganda wamanyi wogalagira nti ffe tulina gold wa trillion 12 Museveni gwali mukwe kubisaako ekifaananyi kitambula ku mitimbagano gyonna yenna agaziwa bwati n'olowooza munne ayina amagezi kumbe yagula n'ebinyonyi ne kampani neggalawo ne batuusimwe tetuli basonyiwa mwe batuusimwe tujja kwogerako abaana n'abazzukulu ku kyemu tukoze ne mukwata ssente zaffe ez'omuyi w'omusolo ne mugula ebinyonyi tebiwezeza na myaka 15 mu operation mukati mugenda bisuula kasasiro bisi RJ 900 Bombardier adange tuwanyabanya n'omutuusa ono naye ate ono omutuusa akyazunga asaba Kalumba mwongere ekisanja atukolere Uganda efaanane matabuta emyaka 4 tebalina magezi kugula nnyonyi zino zifly Emirates Airbus ze bakozesa yatugulidde Bombardier ne kampani neggalawo kampani eggalawo naye mujjukira UAE tubanja batubanja sente z'amafuta g'ennyonyi bagatubanja awula batuusimwe tetuli basonyiwa ku kyemu tukoze batuusimwe tetuli basonyiwa neze neewunya n'omuntu akyawoza Museveni oye muna Uganda tugenda mu protest vote oyo omugwe mulabye abamwita mu America be bannannyini b'akalulu ako ke tugenda mu Uganda nkiddamu be bannannyini ba democracy wawulira ekintu kye bayita democracy kitegeeza kalulu wawulira ekintu kye bayita ba democrats bategeeza America bategeeza Bungereza bategeeza France abo bagenda kufeesinga ba communist awo mu Uganda nkiddamu aba communist we bali awo nga bayita Russia ne China no leero gwe bayise najja ng'ate omu kuba secondary sanctions we bali awo mu Uganda we bali mu kabinja ka NAM bali mu kabinja ka G77+1+1 ye China okitegera patron ye China wa G77+1 then patron wa NAM ye Russia wali awo Uganda we bali Museveni yabaleeta ngachi yabaleta nga support team n'agiteeka awo yes we bali then bona ne begatira mu kabinja ka chika BRICS bagala golodi won kiddamu bano tebatwagala ne batwagalako bya bugagga byaffe ebyobugagga bye twagala tukozese nga tujjeko Museveni ono tufule Uganda ya matabuta kubanga ffe tubeera ne bargaining chip nkiddamu option gye tusigaza so yokayiko okutereza Uganda eyo kwe kulaba ntusamba Museveni akatofaali atuviire tukwate ebyobugagga byaffe bituddire mu mikono bye bigenda okulivampinga Uganda Uganda tetulina buli kimu omutuusa akitutte buli kimu yatandika ku kyuma ky'emmwanyi akitutte amafuta gafe agatwala Tanzania golodi yamuwa Abachina the only way okubyeddiza bino tulina kusamba katofaali ko yatuviire then tugamba Abachina ani yabaleeta wano tugamba Abarussia mutwagazaaki mudde wamu ekyo kigenda okututaasa naye for as long as efala ali ku ntebe tugenda kkaaba ekiddamu tugenda kkaaba tewe tulaga kigenda kubeera kibi nnyo naye nga byonna bikulaga nti ono omutuusi senga tulemezaamu tugenda kutuuka we twagala nkiddamu senga tulemezaamu tugenda kutuuka we twagala nkugambye akaluke tugendamu bakayita democracy naye waliyo abantu be bayita ba democrats we bali be babasatu benkusomedde babayita ba democrats gogenda n'okakuba mu bungi osooka n'okanoonya mu bungi womala okukanoonya n'ogenda n'okakuba mu bungi womala okukakuba mu bungi n'okeekuumira mu bungi n'okabalanga okamanyi nti twakamukubye mu bungi then n'ogenda ku district awo babicyangira senga babikyanga ku district awo aba electoral commissioners abali ku district yawo abagenda okurepresentinga electoral commission betutandikirako benyini kwa bagenda sindika ki bagenda sindika results ku National Tally Center osegera aba bali ku district betutandikirako senge emitwalo esatu ejaba na Uganda buli district ginagenda ku district ku kitebe kya headquarters za district we bagenda okwatira akalulu ako bakasindike ku National Tally Center Museveni talina deployment y'amagye esobola kustopinga abantu neguba mutwalo ogu netwagala emitwalo egi kubanga district zibeera n'abantu abawera obukadde obubiri katwagalako emitwalo egi gigende wali ku district Tally Center then abo bali ku Tally Center baba wana nti abatuusi balina lo bakwate result enkyamu bazisindike ku National Tally Center awo gutandikira okwako nkiddamu we gutandikira okwako ku luno byabakama jangu ng'olaami
abaana bwe mukozesa training y'okukuuma akalulu mubagambe kufa na kuwona okitegeera mubagambe kufa na kuwona kubanga ku luno mmwe oli ku Yugi Updates TV kubadde osinza obanga otuuliza mbakulisa nnyo bwakedde muli muti eyo mukulikeeyo nnyo eyo nayo gye mbadde mutalaze gena maaso n'okubanga mubuulira enjiri y'enkyukakyuka bw'otannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kiponeko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo oli ku Yugi Updates TV kusinzira okutuuliza abali mutala amayanja mbatumiddeko nnyo mwebali kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates tinga kwongerako sobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo mbagala nnyo mweraba